abalabe bandimpangudde singa Mukama teyali wamu nange. Abalabe naye Mukama weebale kuba nange. Mukama weebale kuba nange. Mukama weebale kuba nange. Weebale kuba nange. Mukama weebale kuba nange. Kubanga bandimpangudde balabe bandi. Abalabe balitumaza amaanyi. Mukama banditumaza amaanyi. Mukama bandituwangudde. Mukama bandituwangudde. Bandituwangudde. Abalungi nsanyuse okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo okujja mbaniriza mu kifo kino. Leero nkutte obudde kuba ennaku zino mbadde nyina ebinsumbuwa n'embeera nga sikwata bulungi budde, naye Mukama ansobozeseza leero nenkwata obudde essaawa zaffe ezo zennyini endagaanye. Nsaba osharinga evidiyo eno as much as possible kuba ogenda kutegeera bingi nnyo, tugenda kusoma bingi nnyo. Nzikiririza ddala Katonda omulungi ow'ekisa nga tojja kuva wano nga bwe wazze mu linnya lya Yesu. Njagala tutandikirewo mangu. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2022. Kwata w'owandiika notisizo owandiike. Leero tugenda kusoma mu kitabo kya Samwiri era osome owandiike Samwiri essuula ey'16. Samwiri essuula ya 16 olunyiriri olw'13 n'olw'14 era owandiike Samwiri ekisooka. Tuli mu Samwiri ekisooka. Samwiri ekisooka 13 olunyiriri lwa 14 lwa 13 n'olw'14. Then owandiike ne Samwiri ekisooka era essuula 19 olunyiriri olw'9 n'olw'10. Zennyiri ze tugenda okusomako. Njagala tulabe olwaleero lwaki omutwe gw'obubaka bw'olwaleero lwaki tulina okukola ennyo okujja Museveni mu buyinza. Lwaki tulina okusaba ennyo n'okukola ennyo okulaba nga tujja Museveni mu buyinza. Kubanga tulina bigatta bibiri. Tulina okusaba ennyo, tulina okukola ennyo buli kye tusobola. Tusobole okuba nga twenunula nga tufuna Uganda empya. Ensonga lwaki tulina okukola ebyo tugenda gisoma olwaleero mu kigambo kya Katonda mu Samwiri ekisooka 16 olunyiriri olw'13 n'olw'14. Then ne Samwiri ekisooka essuula 19 olunyiriri olw'9 n'olunyiriri olw'10. Bingi nnyo ebiriwo ewaka naye kansoke ne Marine Skin Care kubanga yekka gw'osobola okuyitako n'osobola okuwona endwadde z'olususu n'owona okuswala. Nabagamba skin kyekitundu ekisinga obunene ku muntu. Omulala akutunulidde bw'ati asooka kutunulira skin, then olina okugikuuma nga erabika bulungi. Retreats muddemu mumpeereza obulango bwa retreats obulala. Retreats endala eziriyo tuza updating kati tulabe gye tuleeta ku mwanjo eya Amsterdam yawedde. Mukulikireyo ddala tukyabeebaza kubanga ebintu tetwabirabirawo bunaku. Tugenda tulabayo bimu, tugenda tulabayo akalala kiringa ng'ekyabadde mu misinde gya Kabaka. Tugenda tulabayo waliyo abaamuwaabidde uyo omubbi w'ettaka, uyo Museveni, uyo omubbi w'ettaka yabba akalulu ne yeerayiza kwamba buli sawa tugenda tujjayo ebintu tugenda tuvumbula ebipya kwegamba ekyabadde eno n'eri kyonna kyabadde kika. So nabo Amsterdam kubanga buli omu abeera yakutte kye yasobodde okukwata. Tugenda okulaba ng'onaakuweereza kino nga tonaakuweereza ekiri eri oli gy'ataabadde. So byonna Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. So kati aba retreats endala zonna mutuweereze obulango buba bwa bwereere kuba platforms za struggle si byakusasula. Si byakusasula. Leeta tulange buli awali activity
y'enkyukakyuka yonna tujja giranga. Bingi nnyo ebiriwo, naye nsooka okubagamba kino ekintu. Museveni njagala mbabulire kino ekintu. Salimusale yafa. Nabagamba ne bwe naasigala omu nga mubika. Bannayuganda, Salimusale yafa. Njagala omuntu atuleetere video ya Salimusale nga Salimusale ayogera bw'ati nti olwaleero ziri ennaku z'omwezi 29 ogw'omukaaga nve ku internet oba 25 oba 20. Salimusale yafa. Nandibabuulidde ebisingako awo, naye Museveni ajja kumanya asaleko omuntu omutwe. Salimusale yafa. Salimusale yafa. Ebyo bye babalimbalimba mbuno simanyi bamulabyeko hoima kugamba ye gundi ye atambulira mu mpewo talabwako mu mukube y'ekifaananyi. Salimusale yafa. 100% va ku biri twagamba 90 target ngeya AIDS. No, we want to get 90 the AIDS target 90. No, 100% Salimusale yafa. Museveni either Salimusale mulye oba mubike ku bibiri jjako kimu. Oba mulye kuba Museveni musezi. Sigu Museveni nga Museveni afumba abantu. Muganda wo mulye naye Museveni olabika wasaddaaka muganda wo wasaddaase musaddaake. If not mubike tumuziikeko. Waliwo abaana bewandiisa dda okulya ogundi okunywa akawunga ka muwogo. Mubike Salimusale tuve wano bakyakuŋŋanya bintu bye. Salimusale yafuwa. Mbabuulidde ekyo ne bwe naasigala omu muleeta akatambi nga mulamu. Ekyo nkimaze. Tikyalumbuye Kongs tikyalumbuye yawangudde gavumenti 2 zonna yaziwangudde. Kakati kale bannange oba tikyalumbuye nyingiriramu waawo oba batusasule gavumenti ya Uganda esasule ate kati ngenda kuwaabira okero olyemu kutulimba mbu nakuterumbuye nga tamukutte. Lumbuye aliwo. Eya Uganda bagimeze, eya Turkey bagimeze. Muddangamu. N'abalinga babuza accountability ndowooza mugitegedde. Abala bagamba simanyi biki kakati mukitegedde. Nammwe muddangamu. Wama tikyalumbuye kulika mukwano. Ano n'agamba rest in peace Salimusale. Salimusale asobola tu okurestinga in peace. Pannange mwenga mwangu w'okusonyiwa abantu. Salimusale n'omulambo tugenda gwokya gw'ogamba rest in peace. Ojja kunyiiza. Now ntandise ne security alerts, ngenda kutandika ne UPDF. Batata ba UPDF mbaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mmwe bali kubeerawo. Mukama abawe omukisa. Fulani juu fulani nsanyuse nnyo okukulaba kwali abeerako mu fake account. Yatambudde akola operations ez'enjawulo ku nguudo. Njagalayo ekibbi muddemu mukole mudde ate bannaye nebaza Katonda. Abantu bawali ebujuuko awabadde akarodi block bangambye kola bwoti bwe kaddamu okudda ffe tugenda kukuwa bayina enamba yange tugenda kukubira okubire fulani ffe tuyingire mu nyumba gye. Muddemu muteekewo akantu akabadde kabba abantu awo ebujuuko mbatye. Omanyi kati essimu zajja omuntu takyagoba gwagira akuba bukubi ssimu wuno wano bwati ne bwati. Ogenda okuwulira nga bakusazeeko. Njagala bisajjamu ebibbi bya poliisi mudde waawe ebujuuko mubba abantu. Mwabadde mujja kufa jjo naye mwawonye naye muddangawo. Mujja kutegeera nti ate kakati gavumenti erimu endala erimu ak'ebindu akalala mujja kakasa. Ngenda kutandika ne fulani. Kansooke ntandike n'omwana wammwe. Omwana wammwe olwaleero avudde mu Republic of Kawempe era successfully agenze n'afuluma Kawempe n'afuluma Uganda. Museveni totawana kuddamu kunoonya Stephen. Toddamu kunoonya Stephen. Bw'oba olina ky'ogamba Stephen oba olina ky'omubanja Museveni ng'olina ky'obanja Stephen, inbox mi ku namba yange eri +974 33 93 9639. Bw'oba olina ky'oyagaza Stephen inbox mi
nze muvunanyizibwako. Wajja n'otugamba nti ebibi byonna Kayihura bye yakola biri ku mutwe gwo. Steven bw'aba alina kye yakukola ekibi kyonna kiri ku mutwe gwange, inbox me onnyinyonnyola ensonga ze nze nzimala. Bw'oba tolina ky'omubanja osirikire ddala. Bwe baba bagatta abantu bagamba ani alina ensonga ku mama Eben ne tata Eben, ani alina ensonga. Bw'ovaayo n'ogamba nti mama Eben si wuwo ne bamala okutugatta, bw'oba mulinako ensonga oyogerera awo. Bw'otayogera bakugamba nga bw'osirise osirikiranga ddala. Empeta bw'emala okuluma ne bw'ojja ng'olina omwana amufaanana, ne bw'ojja ng'olina omwana amufaanana, gaba si mawulire. Abatolo ne bagira okyuleera kemu osirikire ddala. Museveni bw'oba tonkubidde essimu osirikire ddala. Steven muveeko, Steven afulumye. Tebibadde byangu, naye RO bw'aba ali emabega w'ekintu nze mbeera mugumu. Era omwana waffe afulumye. Kyenkakasizza sinnaddamu kumuwuliza oluvannyuma lw'ennyonyi, naye nga wo ku kisaawe ayiseewo successfully. Entebe naye Museveni njagala okakase leero nti tolina security, ate okakase nti ne security yo yaffe. Eri omuntu ambuuza bane kakati wire, okay, tusobola okujja ne tuyingira amagye naye ebyokulwanyisa bigenda vaawa. Ebyokulwanyisa ebiri mu nkambi za Museveni byaffe. Era bwe mubeera redde okuyingira temumbuuza byakulwanyisa. Museveni yakera ku makya n'agenda e Kabamba ng'alina emmundu 7 n'akuba Kabamba n'alyoka afuna atirale zonna n'azivuga n'azitwala. Tetwetaaga ate munaye ani anaatuwa emmundu gye ziri ewaka. Emmundu gye ziri e Uganda ziguliddwa ku ssente zaffe, ffe bannannyini emmundu ffe tuzaagala. Abakulira amulya bonna oba mu poliisi oba wa nyine ennamba zaabwe tusobola okuyogera nabo ne batuwa emmundu. Museveni yabikola obote. Museveni nkukakasa kebera bulungi nnyo mu likodizi z'entebe olwaleero. Steven afulumye. Kati amannya ge simanyi gafulumiddemu ge sigenda kuwa. Genda onoonye ekigalo, genda onoonye emmunye kubanga ogiyina, genda olaba amukozeeko. Afulumye oba bamutegedde oba tebamutegedde, fulani eno ya fulani. Oyo bw'abeera mu kintu kiba kirina okugguka. Kamala okutuuka abukale, I will tell you. Waliwo bingi nnyo ebiriwo, I will let you know. Mukama bawa omukisa. Now bw'oba oyina bbaawo, oyina mukazi wo, oyina mwannyoko, oyina omwana wo, oyina ani, oyina taata wo nga yayingidde UPDF eno gye bali kuluutinze wano. Fuba eggulu y'empeera, fuba eggulu y'empeera. Bw'oba okyayogera naye ng'olina omukisa, mugamba dduke. Waliyo abantu abagezi abasobola okudduka. Asobola okuddukayo babajjemu ebibinja bya mirundi 3. Bagenda kubatendekera mu bigundi bya mirundi 3. Bafunyeyo gundi training camps empya, grounds empya ezitali za bulijjo ze bagenda okubagira. Ebbiri ziri mu Northern Uganda, endala eriwa gye babatutte okubatendekera. Naye muwulire ekiriwo, bonna baakufa. Anti Museveni mwamulemesa okutwala emitima gy'abantu n'ebibumba. Abo bonna babasuubudde. Abo bonna ebibumba n'emitima tebalina. Mbabuuliridde wano. Aba bali ku luutinze buli lunaku babawadde allowance, babadde bafuna allowance. Oli angambye tubadde tufuna allowance, kitegeeza ye yali ku luutinze. Abo bonna be mubadde mulaba abakola ennyo aba uniform abo 4.5 buli lunaku. Kwaba bali ku luutinga kubeerawo abasawo, kubeerako abasawo. Abasawo baabawadde order. Abasawo abavunaanyiziddwa okuggyako omusaayi, okupima pressure, okupima enjala oba ziwera, enviiri ziriko mmeka ku mutwe, ziri luddawo ezasiriira, ebyo babawadde order from above.
babakolere buli omu ku fayiro ye bagenda muterako ekirwadde ekitawona. Tewabaawo gwe bali commendinga nti ono abadde mulamu 100%. No. Era ku buli omu fayiro ye bagenda giteekako tasobola kusurvivinga training for 9 months. Bwagenda ku training tasobola kumalako 9 months nga mulamu. Abantu abo abayingidde ng'olina omuntu we yayingidde after 9 months mukubireko olaba oba gyali nve ku internet. Bw'onoowulira gwe maama bw'onoowulira ng'obugirita bukusala mu mabeere n'owulira empewo ennyogoga ng'ekuyitamu mumutereko omusika afaane Katongola alina likodi ye lwe baali bantuuzako ekifundikwa nali ngenda kutoka kumpa ekifundikwa omusajja enkeera najja nga batugamba yafuwa ngamba nga saawulirako ku mpewo ng'empitamu nanga yafuwa bambi kibi nnyo. Kati ekyaleeta omwana w'okukyalo yennyini najja n'agamba bambi kibi nnyo afande afande teyasobola ddusukka namulabako era munnange ne tumuziika namugamba njagende waka mbagambe. Oyo omusajja baali bamuyita Nalukalu ye yajja n'ajja amutubikira abese mukombe mumutegedde wamma yajja n'agamba maama kibi nnyo munnange afande teyasobola kugira teyasurvivinga kyali kisuufu nnyo wali baatukuba kali kati nze ekyamponya ne takinga cover I survived for what n'atunyumiza wagaboozi wowe abantu ne bakuŋŋaana ewaka bambi talabyeko ku baana be bambi yalikomyewo n'amulabako ne tulinda kaawe ebbanga takomawo ne tutandika edda Buganda yedda ne tutandika okutambula ku kyalo ne batuwa embidde ne tuwanika embidde anti gundi baziwanikira wiiki naku 7-14 ne tuziteeka waggulu ku kibanyi wano ne tukoomera basogodde omwenge tutambudde ku byalo batuwa emiwogo amatooke olwo ku lw'omukaaga simanyi ku sande kwa byalumbe maama tuba tugenda kwa byalumbe nga buli wentambula gamba bambi omwana yali yafaanana kitaawe bambi omusajja yandimulabyeko bambi batusibye n'ebyayi mu kiwato munnange musiyo ntane bannyabo munnange olumbe lwa Katongole lwakwabya omusajja waali tuba tuli awo ng'ate takomyewo naye mmwe abaaluno muyinza obutafuna ku chansi ya Fande Katongole mbabuulidde abaana bammwe abaavu yagambye buli dokita yenna dokita ngambye kakati simanyi kyakukola simanyi kikiriwo kubanga batugambye omuntu ne bwe musanga nga mulamu wakiri muteekeko kansa oba muteekeko sukaali oba muteekeko COVID ekitoototo nabadde alina COVID naye nga kikyali mu bukongovule kati bwe kyakula oluvannyuma lw'okudduka ennyo nekijja kikwata amawuggwe n'afuwa buli omu bagenda mukuteeka kubagambe oyo teyasobola kusurviving bonna bagenda bajjamu emitima mbabuulidde. Omanyi bwe tubagamba mulowooza tusaaga okuba nga ku ssimu yange nogamba munnanga nti oli amujjukira oli owaaluli bano be bakali ku ruti nga yafuwa akugamba ekigambo nedda taggweko ku ssimu yo. Now meeting endala eyabadde mu State House ya byabulamu njagala muwulirize nnyo kuba ngenda kudduka misinde. Bw'oba omanyi nti oyina omukyala ayina olubuto temuddamu kugenda mu malwaliro ga gavumenti. Abasajja baatudde yabadde Museveni, Franka tumwebaze, Muhoozi, Kandiho, mwabaddemu Abachina n'Abayindi ne batuula babadde baleese eddagala era weeriri already nga bwe baali bagamba. Kigenda kubeera kyabuwaze nga bwe kiri nti omukyala bw'aba alina olubuto omwami n'omukyala mugenda mwenna ne babakebera akawuka ka AIDS then ne mukola ki ne batandika omukyala n'atandika okunywa eddagala. Ekyo Ebeni yekka yalina likodi ye nyina yagenda yekka kuba nze bamubuuza taata w'omwana yayebe
nze mama nze taata omanyi eri abakyala abamu nga bazibu nga ye maama ate nga ye taata oyima mebe bamubuuza ate nze maama nze taata wakikola otya nze maama nze taata kati abazadde omukyala okutandika okufuna okunywa eddagala ng'alina olubuto mugenda kumala genda kufuna akayiso ka covid if not tebagenda bajjanjaba kati omusajja bw'oba omanyi nti bw'okebera mu mpale temuliimu za private zip up yes ate kakati mugenda kufuwa bagambe bwe bati babuloga be batulemeseza okugema amasomero banaye mwe bali kuba simu waliwo omuntu omu omanyi nabo baminisita abo bolaba balina obutale bakataala bwe balaba +44 +1 bracket what bamanya eno diru ya investor era bo be basinze okukubira mu 7 yabo be basinze okukubira baminisita abo kati omu yakubye essimu n'akubira akyenge omuntu n'agikwata omusirikale we n'agibona namugamba no please may I talk to the honorable minister of health. Yes, I'm calling from here UK. I'm a president of the organization of what you said. Okay, honorable, please come and talk to an English lady wants to talk to you. Okay. Najikwata, oh praise God, hallelujah, amen. You're born again? Yes, I'm born again, you know. Yeah, okay. Now, I'm calling from here, UK. Yes, UK, what? Yeah, thank you so much for killing our kids and the parents, the daughter. Why are you killing the people? We know we know you're killing the people, but the Bible. Namutera kaka omanyi nabo bali ineba nange. Sebera ne minister wa Uganda olulabaka +447 amanyirawo ono investor. Kye bamukoze yenna nakankana no please madam. No please not me is Museveni under you. Now mubuza under you your ministry. Nokkiriza okutta abaana akyenge n'ateega nanti tetutta abaana wabula n'awaayo Museveni wabula ye Museveni yambuuza amwaye doctor. Are you ever kundaba konga nze ngema abantu? Oyina evidence? Can we go in the court? Mbusebo nze nzije wane engalabi zange gundi engalabi yange mbuno ngenze mulumiriza mu court nengo Museveni kwegamba gulaba nze sino magezi nzije nga Museveni bakusibe ku mpingu nzije goloza sikumanyi mbukale jangu tugende mu court era nzije inzi nja kujja byange naye si bibyo mwe mubakubira amasimu akyanga mumukubira essimu nabbanja mumukubira essimu Museveni mumukubira essimu byabakamate mumuweeza wulira bagenda kugema omukazi bwafuna olubuto basooka kubagema COVID-19 ekyokubiri bagenda bagabira obutimba bw'ensiri buli maka obutimba 2, 3, 4, 5 according to the people you have the capacity of your house. If you want 20 they will give you 20. Naye eddagala eririmu ssenyiga mwerere mwenna mulyoke mukolole mukotyonkoke tewaba akwata ku katimba k'ensiri katulaba nga mbyogedde bajja kukulaga ekisaawe nga kijudde nange sifunye ku ssenyiga nange sifunye ku katimba naye kwegamba mwe mugabira bammwe mwekka bokka kagamba ffe tetufunye n'omubuuza kiki kyokayanira mbagambe bagenda bagabira obutimba ne bwe yagala 10 bajja ddikuwa naye bonna bujjuddemu ssenyiga nakifuba nze mbabuulidde abakyala temukkiriza obagemaagema ebyo eby'embuto naye mbuuza luli bajjajjaffe abanywanga ebigundi omwetango neki omwoloola biki ebyo bye banoganga ebirala n'anaabako n'anywako byalagawa n'anaabako n'anywako n'atereera
n'azaala omwana nga munene bw'ati. Omwana atambulira ku myezi 3 oyo omwana oyo bw'ati. Atambulira ku myezi eki omusanga atambula. Naye ssebo oli olulifuna tannaba nakugira bw'ati. N'agenderawo natandika mmwe mbabuulidde. Wulira, eddagala lye bagenda okubakuba n'omwana oluzaalibwa bagenda mugema. Eddagala lye bagenda okugema omwana wakati w'omwaka gumu n'emyaka emekaawo 2, 3 ena agenda kulwala. Bagenda kuba bamyuka emimwa ng'omwana ayubuka engalo, entobo z'ebigere, ssenyiga tamuggwako, olyoka ozaala akaana kalwale paka lwe kanaafwa. Baagala ssente z'abazungu. Mbabuulira bagambe ekirwadde kyabaluuseewo mu Uganda naye kikosa nnyo abaana abato. Kati Uganda etidde nnyo kubanga ebiseera bya Uganda eby'omu maaso biri mu matigga. Abaana abazaalibwa bonna bafuwa bufwi. Tukubira omulanga USAID, Children Uganda, UNICEF, Children America, mutuyambe organization zizonna mujje Uganda tufuwa. Mbabuulidde yensonga lwaki tulina okukola ennyo okugyako n'okusaba ennyo tujjeko Museveni. Tugenda bisoma. Ekyo nkimaze. Kansembeyo kino. Olwaleero njogeddeko okusinziira ku byabadde mu mawulire eggulo. Nsobodde okunoonya Filbert Baguma nenjogera naye. Enamba ye ngifunye era ngiina naye yo sijja gibawa kubanga abamu mwanyiize. Mmaze kukola research byenfunye ku baabaddeyo. Waliwo abaabaddeyo nga bo bangoberera ne baŋŋamba nedda ekintu wano we kyayiikidde Filbert takiriimu. Olwo nga nnyiize Filbert onjokesa kwegamba ne baŋŋamba nedda si Filbert ekintu kyabadde bwe kiti. Ne mpulira nga simatidde ne nnoonya Filbert. Sajja mukakkamu bulungi. Mukubidde essimu ne mugamba nze Filbert Baguma simu ewire nambuza te Filbert. Ne mugamba ojja kummanya. Nsomesa Bible and Politics ku Facebook. Ensonga eno neno eryetya. Nantemera ebintu byonna nga bwe byabadde ngenza okukizuula nga research gye mbadde nkoze ebadde entuufu. Filbert tannaba kwokesaako basomesa. Abasomesa mubeereeko mbabuulire nze mwogezi w'abasomesa kati. Kubanga ne Filbert amaze okunnondera ddala. N'agamba kakati ate gw'ogenda kunnyambako ku nsonga zino. Ekyo ngenda kireeta wali mu politics. Kakati waliwo kaweefube ali Uganda ow'okukwereza abantu nga bakozesa abasumba b'abalokole ne bannaddiini abalala okutulaga nti Uganda eri mu mbeera nnungi n'okutujjamu omutima gw'ebyobufuzi. Ekyo ekintu nabalayirira ekintu ekikwatagana n'abasumba njabagatta kanywa gwe kasoowulirayo ekintu kyonna kinsi ate ekirungi mu binsindikira sinababbi basaba. Bugingo yagambye bw'ati waliwo abantu abagamba mbu Museveni abalumiza obwavu. Museveni abalumiza obwavu nga muulyawo mutudde butuuzi mulimu byabufuzi ebitayamba. Jjajjaawo mu 1900 bwe baali bagaba ettaka jjajjaawo yafuna ettaka kubanga era baaliwanga balina kye bakozeewo. Jjajjaawo baba teyafuna ttaka kitegeeza yali kakwerege ebiseera ebyo. Naawe kyova obeera kakwerege mu biseera bino. Ebyobufuzi tebiyamba. Muve mu byobufuzi mugende mutuule. Kakati waliwo agenda okugamba Museveni alinawo ebintu byeyogeza naye era embaata nga ziri mu kigango zikuba ebiwawaatiro pwa bo ze bayita engalo. Omusajja n'akudaalira embaata naye zonna temulimu eyina bwongo.
bannange mba kubanga nabaddeyo senga bwemba sisobola kutambula genda babugingo luyi waliwo omwana yakikoze Kenzo yamuyiridde ka juice okumulaga nti nno twakoowa Kenzo n'abuuza naye obona omwana mukoleki bamayike mu mutwe n'agamba zitujja kumanyamanyira naye gwe wulira nze bannaye abantu abasabire wa bugingo muyingire n'amayinja muyingire n'amayinja bugingo temumukuba bucupa mumukube mayinja Bayibuli ganti Bayibuli tulaga nti eddo omuntu yakolanga ekyomuzizo ekisembayo bamukubanga mayinja bugingo bamayinja ku kituuti afe yagambye bwati kitaawo yayina emmotoka Museveni ye yali afuga mu 1900 jajjawo yali ayina laale yali ayina eggaali abalala bagenda okugula amamotoka gwe jajjawo yalina kitegeeza yali kakweregese thank you so much sebo kakati njagala mbuuze bugingo ebyobufuzi bibi ebyobugagga byoyina kitaawo yabikugabanya yabifuna mu ndagaano y'olwenda watugamba oyina ebyapa 30 kitaawo ye yabituransfaringa jajjawo yabifuna e Uganda kitaawo n'abituransfaringa wasikira bisikire ekyo kinjagala ombuulire kwegamba atagaggawala mu 1900 tasobola gaggawala kati gwe ebyo wasikira bisikire juzi weewaana nti tewasoma okozesa abaasoma oyina amarediyo mangi nnyo jajjawo yalina rediyo naye ne wabulayo omuntu kwegamba bo tebaliizoninga embaata ze teziriizoninga oba zirya biki oba embaata ze wa bugingo zirya biki nezikuba engalo ssebo naye bane Uganda musiri wadde okutuuka ku ekyo bugingo bwebanga ebyobufuzi bibi yakwatagana atya abanonye eki mu State House tewagendayo kitali kya byabufuzi kiki ekimusibya mu State House taba kukwatagana na bannabyabufuzi n'abeera mu byobufuzi yali badde ajja wa Kanani eyagula emitwalo gya $1 emeka si byabufuzi gwe naye gwe musajja gwe naye banange abantu be wa bugingo mutandika okusaba n'amajambiya oba n'amayinja mu nsawo ne bw'onoobeera muno babugingo ejjinja ku mutwe ojja kuba okoze kubanga ali ku bwongo bwammwe kwazannyira ali ku future yammwe kwazannyira mmwe mwebake ye tava mu State House kyokka ebyobufuzi bibi ye ebyobugagga byalina yabisikira ku kitaawe oba ku jjajjawe atubulire jjajjawe eki eyafuna ettaka mu Lwenda jjajjawe yamuwa ennakedde wali jjajjawe ani okimanyi buli rigimu ekola abagagga abaayo mpaayo omugagga eyali omugagga ku mirembe gya Amini nga n'olwaliro waali mugagga mpaayo omugagga w'emirembe gy'Obote nga waali nga famire eyo nga sente banyweza sente nga n'olwaliro bakyaziyina ne wava munne yali akikoze eno rigimu yamuwavuwazza njagala ompeeyo rigimu buli rigimu ekola abagagga abaayo bugingo alina amagezi mu mutwe nze sigenda kukkiriza basumba babalokole kujja wano kukwereza abantu never gwe tubuulire gwe wavoota mu Butembeeyi ofune rediyo ezo rediyo zonna za mutabani wa Museveni buli kimu kyolina kyonna era gwe bugingo ne bagala okukuza mu Butembeeyi tujja kusanga enkya tukusanga oyita biku biyenje buwundo nkokonyi munyera sembera wano biku biyenje buwundo nkokonyi munyera sembera wano akatemese ene mese ekola bweti ene mese ensata ene mese mende ene mese ekola bweti eno bwerinnyako tevaako eno bwerya tekala evunda buvunzi tekala bwekala tawunya awomanya eyebadde cowboy bwafa tavunda bwavunda tawunya bwawunya tasensebuka tujja kusanga nga ng'obizeemu bannayuganda twabawo omuntu kubanga ne sukaali gwogenda okunywa buli kintu kyogenda okukola bw'onoolinnya takisi sente zogenda okusasula takisi bwe banaakutomera bw'onoogenda mu ddwaliro bw'onoolwala yenna politics wabula ayagala mmwe mutuule mukwerege mmwe mukozese oyo bugingo manerenda
sente zammwe ze muwa mu gavumenti ne ze mumuwa mu bibbo z'abakomerezaawo ne babatwalako ettaka. Oyo bugingo manerenda obo bumane gundi obwo buli mu ndeebaawo wonna simanyiwa ku Nasarodi ayina bumane gundi ku Nasarodi awo nga bwa bugingo nkubuulidde. Baagala kimu kyokka ndaga muntu era olusooka bakwegayira bwegayirisi bambi kale bambi twalayo emitwalo 5 emitwalo 5 oyinza ogisasulamu emitwalo 10 okuddiza endaga muntu yo. Alowooza tetubimanyi ate atugoba mu byobufuzi tetugenda bivaamu. Jajjawe yamuwa. Now ngenze mu politics. Politics aliwo olwaleero. Museveni yalepinze abasomesa. Kyabadde bwe kiti nkugambye nsobodde okwogera ne Filbert olwaleero. Wulire kyabaddewo. Filbert ekintu we kyayiikira ekyabasomesa kuyingizaamu guno ogubiina guno gw'abannabyabufuzi simanyi gunnatu simanyi nnatu. Agwagwe ekyo ekisajja ekimpi ekiringa ekiteege ekyo simanyi ki ani Wilson Owere beba yiye ekintu authoritatively maze olwaleero byensibyemu era olwaleero tombuuza kibadde ku Facebook no tombuuza kibaddeyo bwemba nina ekintu kyengenda okwogerako kyenkolako research paka ogwo ogusajja gu Wilson Owere bannabyabufuzi aba ba parliament simanyi parliament alebiki abakulira abakozi beba yiye ekintu. Filbert bamwambushinze ekkololo gye bagenze wabaddewo olukalala lw'abantu bulijjo abateesa ababeera abasomesa ddala ababadde ku nsonga z'abasomesa okulaba ng'omusomesa yeerwanako. Bannange leero mbadde ngenda kalakata omusajja gwe bayita Filbert. Filbert genda oli embaata onjokese inze naye owonye. Wulira ogwo ogusajja gu Wilson Owere guyina ebigalo biringa ayina ekigalo kimpi bwe kiti kiringa ng'egundi. Genda omulabe oyo omusajja mu byagwana na kufuwa oyo Wilson Owere be batunze ekintu ky'abasomesa. Naye bannange oyo omusajja Owere wabere wa bo omusekuza gye muwe ssente mbabuulire. Wulira ne baddira ku mulyango SFC gye yabadde ekyekingira awabadde amannya ne baleeta abantu abaabwe aba Filbert bonna ne basigala ebweru. Aba Filbert ne babagaana yagenze tukanga abasomesa abaliwo bonna tabategeera bulungi ate nga buli omu yayingidde lulwe. Ona jagamba I'm supposed to be here because I'm a teacher from Kololo from simanyi whatever high school what no tetukulina bambi ate va wano tubanga oyina bomu oyina mundu wano oyagala kuba president ne babasibira ebweru. Filbert n'ayingira. Filbert ye yagenze okutuuka eri nga bamwambushinze. Museveni bwe yatuuse yagambye bw'ati size wano kuteesa. Wano tewali kuteesa. Filbert toyogera kintu kyonna kubanga olina nuupu mwagala kuwamba gavumenti yange nuupu yekuwaga era aba MP ba nuupu bonna bawagira gwe olina nuupu kunsuula toyogera kigambo kyonna. N'abatiisatiisa n'agamba bw'ati akawunti yammwe eya yunatu ngenda gifreezinga akawunti zammwe zonna ngenda zifreezinga ekigundi kyammwe kyonna nkisasuspendinze. Owulira abalala bonna ne bafukamira bambi taata. Filbert ne yeebuuza kiki ekiri wano nga Filbert ali ogwo ku saidi ye era sagala kuddamu kulabulira muntu avuma Filbert. Filbert ne bamugaana naye waliwo abamu ababaddemu ne bagamba naye nedda ssebo president. Filbert ye mwogeza ayogere Museveni n'agaana babadde bagenda kumaliriza gye yaweeredde Filbert gye bakkiririza Filbert okwogera.
ng'abalala bonna bakkiriza ddoogo ogusajja guyina ebigalo ebimpi mugende mubirabe mugende mugulabe guyambala ekkooti bwe kuti alinga ng'abalala abasajja b'ejjindi bo mu bibira by'e Congo babayita baani abambuti naye oyo omusajja yajja kukiikirira abakozi oba yajja kukiikirira abaliko obulemu oyo Wilson Were bamulonda kuki kukiikirira abaliko obulemu oba kukiikirira abakozi be bayokeseza abo be balidde be bayokeseza Filbert ne bamwambushinga ne bamubuuza kakati oyogera ki ng'abali mu kizimbe bonna bagamba tuddeyo tusomese Museveni abatiisatiisa obaggalira biki n'asaba amanya gaabwe n'asaba biki n'abatiisatiisa kati nga Filbert we babadde ng'asigaddewo yekka era kyova olaba Filbert teyabawadde gundi Were yagambye bw'ati tusazeewo baddeyo basomese kubanga ate si kirungi kutematema mu bakozi twagala bonna gavumenti ereete poliisi ekole ku nsonga z'emisaala egy'abakozi ba gavumenti bonna si kabondo bubondo naye oyo omusajja Wilson Were okuggyako nga si bamusekuzo kyokka kyekisigadde ani yasooka okutematema mu bakozi Museveni si yasooka okuwaako abasayansi wabula gwe gugamba mbu strike eno ebadde etematema mu bakozi ba gavumenti naye Wilson Were waggwanga ki oyo omusajja waggwanga ki ekyo kyekyabadde ku Filbert baguma era yasigadde ku saidi ye ne basalawo bye basaze ne bamwambushinga Museveni n'abaleepinga bw'atyo ne bagamba abasomesa baddeyo basomese abasomesa muli baddembe okugaana Museveni awandiika ababe oba yajja asomese ajja asomese byebyo bye batuteeka mu zi ambuleera ezo ezagundi ezo simanyi ekibiina kyabaki ekibiina kyabano simanyi ekibiina Museveni ebyo byatufugiddemu kyova olaba ffe mu NUP tukukalakata tuva mu ambuleera ne tukukalakata ne tugiddamu genda obuuze Bashir Mbaziira twava mu ambuleera ne tumukalakata ife tudda mu ambuleera ffe tulina ambuleera eriko emiryango buli muntu osobola okufuluma naye ebyabali Museveni yabatiisiza bonna tukuli asobola nakwogera kigambo ffe waffe tekiriyo ekyo Wilson Were abakuumi b'omusinga bakafu abakuumi 11 nga bafiira mu kkomera bakabasiba emyaka 6 naye omulala yafudde eggulo bamuyita Sam16 yafiiridde mu kkomera ekirinnya naweza omuwendo ogw'11 wabula omwogezi w'amakomera yagambye bw'ati ffe tusiba bantu tetusiba ndwadde tusiba bantu tetusiba ndwadde endwadde era esobola okuyingira mu kkomera netta omuntu ffe tetugira ayagala jangu ono ne postmortem report ogenda owaabe eyo likodi esigadde bannaye ngenda basibira Frank Bayine bannange ngenda basibira Frank Bayine abeewammwe njabba wa postmortem report ekyo ne bwe batandika routing mu prison mu Uganda empya njagala prison njabba sibira omusajja oyo mutabani wo muwe postmortem report waliwo ogukazi ogulala oguwala oguyogerera gundi DPP department baguyita Jacqueline ani okwi Jacqueline yagambye mu luzungu nga lino yenna bwe yemola alinga ono omupoliisi gundi kawala waliwo awo omukazi ayogera Wamala region akubye abasirikale baffe ne bababbako n'emmundu era tugenza otuuka nga bazitutte ningamba bannange kawala ayogera biki wano waliwo n'omukazi omulala bamuyita katooto nange Uganda police tulabye wulira Jacqueline yagambye bw'ati yeah we had different barriers since 2016 because of
COVID pandemic, and of course financial problems. That's why neba nange ekikaze naye gwe bannange mwemole ku bulamu bw'abantu mbwe emyaka 6 tebalina ssente ziwozesa musinga n'abantu be batandise okufa ng'eteeka ligamba bwe gisuka emyezi 6 ng'omuntu temunaba kufuna bujulizi temulina bujulizi aba talina musanga ateebwe bakasibwa emyaka 6 tebateebwa mujja kakasa nti Museveni oluvannyuma lw'okufuuyira mu bulangiti yatubika emitwe ye n'afuluma mu bulangiti kati ekivundu kiri mu beekaseese yabafuuyira ye n'avaamu. Bulijjo kye ŋŋamba leero ndi Munyankole, leero nzize siri Muganda anti Abaganda be bagamba okwonoona n'ogamba yagiyuza yakola ki. Museveni oluvannyuma lw'okufuuyira mu bulangiti ye yatubika ng'amaze okulya ebinyeebwa amagi g'empogola biki ebikajjo n'anyiga ye ne yeebikula. Kati kyekyo kye muwulira bwe munategeera nti Museveni mumenyi w'amateeka mujja kukkiriza. Bwe munamanya nti Museveni mumenyi w'amateeka naye ogwana oguwala n'ogujja mwana muto nno, mwana muto mmwe abalenzi n'abawala abato mwonoone future yammwe nga muleeta feesi zammwe ne muziteeka mu kamera ne mwogera ebyobusiru ebyo mubirekere bamatayo kyaligonza, ebyo mubirekere ba Moses Ali yajja n'agamba bannange Kyagulanyi yayingiza tanka mu nyumba. Kakati nawulidde naye no batandise omubika buli muntu eyali akwolanya. Omusajja olwamugamba nti Noranya afudde ekitambo ne kimukaatira mu parliament n'asituka n'agwa ku mulambo gw'olanya. Kakati naye lumubalembirizi buli amanyi nti walya olanya ye saawa. Moses Ali yawoominga awo ng'ayagala kulya ku supiika nawe bagenda kulya. Baŋŋambye naye ali bubi naye oyo ye sinnabakwakasa kubanga nkyagoberera Salimu Sale. Bannange nja bayitira ekifaananyi ky'omulambo gwa Salimu Sale we guli mumulindeeko bwe nti bwe mbagamba muwakana. Mmwe abawala n'abalenzi abato abeeteeka mu kamera mbuno mulwanirira Museveni mbabuulira mukyalina emyaka mingi egisinga gye mwakamala ku nsi. Noyimya n'ogamba nti emyaka 6 etteeka ligamba mumute munoonyereze lwaki temwabata. Eyo madda Museveni abakolako mu madda mu buli ango mu UPDF ali ku luutinze 7 bonna agenze batta mukomera abattirayo gundi nalabye kana akakwerege kano simenyi kaani kavulongoto naye mwana gwo obwongo buli ku bikukujju newunyiza Museveni yalesa abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala mu Uganda embi ate n'agenda mama ne tata ne balekawo abaana ate nga babalepinga kakati ate abaana be ne bata naye gwe kasajja gwe kyova ofumuuka evvu kyova weyita kula studio ya Bukedde yonna nejjula evvu ate banno bakugeya naye tomanyi bwe mutayagala kusembeera konna kalinga omulambo gwa Vasco da Gama mbu naye ayogera gwe simanyi tiyamale. Nsaasira abantu ab'emyaka emito abeewaddeyo okulwanirira bali abagenda ne bwe munaakola batya. Mukama yabuuza Samwiri n'amubuuza naye Samwiri olikomya ddi okwegayirira n'okukaaba olwa Sawulo nga nze muganya okuba kabaka. Sawulo ng'ali mu ntebe kabaka era nga yeerabanga ali mu ntebe naye nga Mukama yamuggyako dda mu ntebe. Samwiri yali alaba mu mwoyo nga yakabagamba munange Mukama namugamba Samwiri Sawulo namugaana okuba kabaka olituusaawa. Genda osome essuula eya 16 ogiva eri waggulu olituusaawa. Omuntu asobola okubeera mu ntebe naye nga Mukama yamuggyawo dda nga bwe mugenda okiraba leero. Kati mulituusaawo okukola ebyobusiru mbuno mwegayirira simanyi mbuno mumuwagika ajo. Museveni yasinga okukiwulira nti si pulezidenti wa Uganda ekyo kyakimanyi. Mukama yamwambulako ekitiibwa, Mukama n'amuswaza n'amuyonkesa embwa n'amukwata vidiyo
namuyonkesa endiga namukwata video namugamba genda onoonye embwa buli gyakwatako ya mulirwana buli gyakwatako ya muntu e Masaka omukazi bamwazika ekibanja bamugambye va mu kibanja tukirimiremu yagenze kuleeta kabwa akatannazibula n'akasaddaka n'abaloga nanyini kibanja yabadde atambula n'asanga omulambo gw'embwa banange muje kiki bonna ne bakuŋŋaana ko omuntu eno embwa yeewange mukadde gundi wali wammanga ye yagiguze ewange naŋŋamba mbu nayagala embwa etannazibula ne babagamba mu mukime olwaze yagambye nze ndi mukamusambwa ate munna ankolaki ne bamukunguza paka ku poliisi gundi n'omulambo gw'embwayi okuleeta ebizibiti ebiraga ne Buganda bw'omugenzi babulese buli wali bukola bwe buti mbuno mama waabwe ye yasoose okufa nga bakatwala akata ye yagudde eddalu mbuno nga yayogera ng'omuntu yagezezaako okuyogera okugamba abazadde bannannyini mbwa nti mundabira gundi abaana bange yadduse negende w'omusajja nekomawo nemulaga abaana nemukima nemulaga abaana ng'eyagala eyogere wabula tesobola kuyogera nekuba omuntu okutaka neefwa ne bannange abaana tumanyina chemistry eyo bamuyita African chemistry naye tewali yalina chemistry atukwatire mu muntu bwemubanga mumwesiga chemistry ng'oyo Museveni asitula omutwe akube kutaka njagala mukimukolere ku podium ng'ayogera kamera zonna ziri wali bwe ziti tukuwe ssente bw'oba gy'oli alina chemistry omulungi Museveni asitula omutwe akube kutaka ajjemu empale bw'ati ajjemu essaati tukkirize nti wali alina chemistry era ebyo mubikola mbwa omukazi yakutte omulambo gw'embwa n'agenda nagwo ku poliisi n'agamba nze ndi mukamisambwa temulina kye mugenda kunkola nkomyewo wano mmwe abaana abato gwe mwana gwe nojja n'odifendinga ekintu ekyo ng'osibye ne penso naye bannange mbabuulira omuntu asiba penso bannaye waliwo ekintu ekiri mu penso Flavia yansibanga penso najja nayogera ebyobusiru oba Flavia yafa covid yalagawa Flavia byekwaso kakati era noono omwana omuwala yabadde asibye penso najja nayogera ebyekisiru mame beninzire mu nkulabe ng'osibye penso ojja kundaba abakuumi bakafa 11 era bo be yafa lwaki bwe luba lumbe nga nakyo death lwaki si Museveni mukazi wagwa n'ensimbu era we zimukubira basooka kuleeta baketi ya omo okusiimuulawo ekiba wali ne basiimuula ne bateekawo eya wati refreshona bagizita bati ezo okubuzaabuza embeera ye nga tafwa mutabani we nga tafwa era abakuumi b'omusinga be bafa bwe munategeera nti Museveni yafuuyira mu bulangiti y'amateeka n'agiddukamu amateeka gajja bawunyirira mujja gawulira amateeka mujja gawulira yagambye abasomesa sizze kuteesa muddeeyo musomese oba muganye mbalageko bona ne bagamba Filbert yasigadde omu agamba nti nedda enkola y'emisaala ebeera bweti mu nsi ezirimu amagezi abantu bwe mutandika nga Museveni bwe yajja mu buyinza bwati bagamba bwe bati buli financial year kubanga buli financial year emisolo girinnya kyova olaba nti luli twabonaabona nga nekakutanda n'obba siringi 2 ewaka n'ozitwala ku ssomero n'osobola okuzisomola n'ozitwala ku ssomero sebo newako booleseewo ekituli era afande Katongola agamba naye 2 bino nabireese kati ne ku ssomero banno bennyini be bagamba madam wira ayina 2 wira ayina 2 naye ng'omanyi endwana gy'oyinza nga leero n'omala n'obitwala ku kibbo wali oba ku kantini n'obiryako ne bakuddiza omukyenji bwe guti kati n'obulwa ne woogukweka awo oba obizadde nga wabbye 5 kati olwokuba emisolo gijja girinnya buli financial year byebyo ebireeta kati nti omwana tokyasobola muwa kya 5 okugenda ku ssomero tavaawo ate kakati akiriemu ki bakola bwe bati olwokuba emisolo girinnya buli financial year gundi erimu amagezi gavumenti erina amagezi egamba bweti
buli financial year kwogwo omusaala buli omu gwoba oliko buli financial year oyongerwako 12%. Kubanga ebintu biba bigenda bikyuka buli financial year wabaawo ekikyuka nti buli lwe basoma chapati eva ku 3 negenda ku 5 neva ku 5 kati nawulidde ya 10 okuteramu ejji 13 okuterako ekijanjalo 15 okitegedde kakati bwe kitone ku misaala bwe kibeera wabula Wilson were yagambe bwati atutekewo committee review committee simanyi salary review committee of civil servants naye kye kisajja kiwere mu bo musekuzo nkuwe sente ku mutwe tokimenya kugulu kuba ku mutwe amagulu gatta kuba ku mutwe mama yangamba enkoko yali eri ebinyeebwa nengena nkwata enkonyogo nangamba kuba ku mutwe amagulu gatta nenkuba enkoko yange ku mutwe nekola bwe nintandika nebangamba genda ogisale yangamba kuba ku mutwe amagulu gatta nenji bane koonoko obulago nengamba mama nnyabo nangamba genda ogisale nagisala nkaaba naye oyo musajja were mukube ku mutwe amagulu gatta eyo yenkola y'emisaala era omuntu abeera akimanyi nti omwaka ogujja 12% ngenda kuyongerako emitwalo bwegiti n'omwaka ne financial yejja 12%. Ekyo kibeera automatic tekibeerako kugamba mbuki era tebaayo mukozi yeekalakaasa kubanga akola akimanyi buli lwatuuka alinnya level buli financial year alinnya level ebyetaago biba bikyuka naye nga ne salary ekyuse naye kati ate mbu batekewo review commission kati ate abo nabo bazibbe eyo naye etwala emyaka mmeka bwe mutajjako Museveni Uganda ejja bawunyirira abali mu ddungu tunyumirwa abali e Uganda mwe naddala abayivu mwe mukanye siba mataayi Buganda ekitiibwa kya Buganda kyava da naffe tukikumenga kati mbuuza Buganda ekitiibwa kya Buganda kitandikira wa kikomawa okukimanya nti ddala weekiri kyava dda weekiri era abazira ennyo abatusooka bakikuuma ne balwana n'entalo naye ab'omulembe guno battidde entalo ekitiibwa kya Buganda kirabikirwa mu kudduka misinde oba kisukkako awo ekitiibwa kya Buganda bwe kibeera mu kudduka misinde bannange tukikuumye awo weekiri naye bwe wabaayo ekirala ekitegeeza ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda tugenda kukiyimba nga bagisu omugisu talina va alina fuwa saagala kiyimba ekyo omugisu talina vi buli wagenda vi ateekawo fuwa kakati naawe yimba buli wotuuka wali vi teekawo fuwa ojja kiwulira ekitiibwa kya Buganda kya da naffe leero size na giravuzi Buganda eyokya kyobulaba njigenda mpola bwe ntuuka wali omuliro nga mbuukawo naawe kwatawo ogawulire wali amasanyalaze awo ogamanyi naye nze mbuuza gundi anti ndi mujjwa naye ssebo n'abajjwa tufuwa kyobulaba amasanyalaze tugakwatako butudduka mbuuza ekitiibwa kya Buganda kivaawa kikomawa ekitiibwa kya Buganda bwe kibeera mu kudduka naye mukimanyi nti naye bannange nnyinza Ssaabasajja Kabaka wangaala Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akuwangaaza akuwe n'obulamu ekitiibwa kya Buganda tekisobola kubeerawo naye nga waliwo gwe tusaba okugenda Kabaka jjanjabibwe ekyo ekitiibwa kya Buganda kiteekwa kubanga tulina kiyimba nga abeebugisu there must be something wrong never waliwo ekitali kituufu ekitiibwa kya Buganda kivaawa kikomawa ekitiibwa kya Buganda kikolebwa Kabaka n'Abaganda Abaganda bwe baba mu kukaaba ng'ate ne Kabaka akaaba ekitiibwa kya Buganda tugenda kukiyimba nga bagisu buli omu yimba mu lugisu naye ng'oyogera Luganda mu lugisu ojja kukitegeera ekitiibwa kya Buganda weekiri naye bw'onooba okyakiyimba nga nedda waliwo ekintu ekitali kituufu
mwaleese Wini Byanyima n'abeera omugenyi wa kabaka. Ngenda kuleeta omugenyi wa kabaka ate Byanyima agenda n'amushekinga engalo tutamushekinga nedda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate ne Byanyima yayingiddeyo. Byanyima abo be bantu abatayagala nga awako Buganda abo. Besigye bakugamba Besigye yagamba tewali kuza bwa kabaka wano. Nti mbuno mukazi we ye yagenze ye mugenyi omukulu mu lubiri. Ekitiibwa kya Buganda kya da naffe tuki mwe ekitiibwa kya Buganda waliwo we kyabulira. Ate ku mulembe gwaffe bannanga omulembe gwaffe abaana bagenda okugusomako nti between this and this Uganda yali eyina bikojogo. Buganda yali eyina bikojogo. Buganda ne Uganda yali yazaala ebintu ebitalina magezi. Olwaki ogwo gwe mulembe ekitiibwa kya Buganda wekyagirira. Naye ate nga abazire ennyo abaasooka baali balwana nnyo mu ntalo. Waliwo kabaka wa Buganda bamuyita Jjunju. Yagenda n'agenda alwana ne Bunyoro mu lutalo olwo lwa Bunyoro Buyaga luli olwasooka olw'okuwamba amasaza ago. Awo nga expansion Buganda nge expandinga n'agenda n'afiira ku lutalo. Abasajja ne balwana ne bamaliriza. Oli nga yavunda yakunkumuka ne baleeta akaba. Ne bababuuza bannanga ate kiki ekyate kyemuze nakyo nga Buganda emaze okuwamba ebitundu ku Bunyoro. Omusajja n'abagamba kitalo nnyo. Kano kaba Kajjunju. Awe wava ekigambo kabaka. Kano kaba Kajjunju. We wava ekigambo kabaka wa Buganda. Wakiri bazza akaba. Beba abazira abalwana ennyo mu ntalo. Waliwo omwe omusajja gwe bayita mulwanya mmuli. Amafumu bwe gaggwawo agafumise abantu gamenyese tegakyasala n'asongola emmuli. N'alyoka abafumite emmuli. Akufumita olumuli ne luyitamu n'akwata olulala. Abo be batusooka abalwana ennyo mu ntalo ne beeyagala nnyo ne bagazanya abalala Buganda yaabwe ne Uganda okutwaliza awamu. Waliwo omuntu omubayidawe waliwo omukyala Munyankole akabya amaziga ku lwa kabaka wabula teyanzikiriza kuba kantu kano naye kaneetumiikirize musooke mutegeere nti ate nange siri keeki oba keekano. Raba first lady Java ne Museveni raba maazi bwe gafaanana abantu bali mu kunywa bali mu kufumba. Naye Museveni mwe mwogera ngu Western tuli bulungi naye ffe twafa dda tetulina nawo kwogerera. Tetulina abangi tetulina. Mbu ate bo baafwa dda. Baafwa dda. Tunyumiza naye ng'agamba essuubi yaffe ate lituli mu kabaka waffe ate kakati. Tayagala kwogera kigambo kabaka bulungi naye essuubi lye liri mu kabaka. Era bo bwe bamulabyeko bo baakutuse. Naye kyabeewuunyisiza kwe kulaba ng'Abaganda bayimba ekitiibwa kya Buganda. Ne bagamba maama abalala bo baweddemu amaanyi naye beebuuza naye Abaganda be bamuwaddeyo kati ffe tulwane oba be bamwagala ennyo nga baffe twetumiikiriza. Kwegamba biri awo bitusobedde naye ekitiibwa kya Buganda kitandikirawo kikomawa. Nga kabaka ng'eyembeera eri mu Buganda emiranga wowe ettaka lya Ssaabasajja Kabaka eryegundi balitute n'omutongole ne bamukuba jjeke bamutute empale bagimusanzizza mu poliisi. Ettaka lya Ssaabasajja Kabaka embuga ey'Ekyaddondo eriko amagye era n'omuani ne Kyaddondo bamugobyeko. Ate Kayima ow'Emawokota ye takyalinnya ku mbuga ya Kayima wonna amagye gaatwalawo. Kakati Kabumbuli Sanso ow'okusatu bamukubye emiggo naye agenza awoola ng'empuuna malungu ne gyebuli eno simanyi nga nnoonyezwa jjajja wa Buganda. Awo ate olukuŋŋaana ekitiibwa kya Buganda awo muyimbeewo nga Bagisu. Vye erina okuvaawo wabeerewo ffwa
kirabika lwe mujja okuzuukuka mutegeere nti bannange ekitiibwa kyayingiddemu ennukuta etaliimu mu kusooka. Ekitiibwa kya Buganda tekiriiwo, mbabuulira. Ekitiibwa kya Buganda bweba Masengere weekiri, bwe giba misinde egyo emisinde naye gye emisinde ani agifunamu? Kanve wano tebankuba eccupa. Waliwo vidiyo gye munsheyalingidde n'engirabako eya Kanka Capital. Simanyi mbu Kibalama alina essuuti emu naye ba MP bafuna buwumbi. Kanka Capital simanyi nakankaka yani bannange mukama. Kanka Capital ulira simanyi oyo muwala mwannyoko mbu Kibalama mbu yatuuka ku bbaala nga Kibalama bamubanja bbiya naye ng'obwo bwonna bunafu bwa Nuupu eriwo teyamugulira bbiya. Era ennyumba ye mbu asula mu kiyungu, mbu yasula mu kiyungu simanyi emyezi. NUP n'esirika kwegamba NUP. Abasajja abali ba NUP bagamba bwe bati efe NUP wamma twagikolanga buli kulonda nga ffe batuweeza ffeffe ne tugaba naawo nga tunywa mwenge era ezaffe zaali za mwenge. Mwalowooza nti era NUP egenda kukola ku nsonga za kunywa mwenge? Awo twavaawo NUP ya ggwanga ne Kyagulanyi siye. Bw'abanga Kibalama ya presidinga over nga ye overseer wa NUP for 16 years era agyewanyisa. Naye Kanka njagala nkubuuze, watugambye oli Ssaalongo oyagala kutikka omwana wo ekidomola ow'omwaka gumu. Kanka oli muzadde ate nga wasoose tugamba anze ndi Ssaalongo era Uganda njagala nnyo, ngisheyalinga nnyo kubanga ate wenzaala nzaala ddabo kubanga era mbeera ddabo era nze Ssaalongo. Kati Ssaalongo kwata omwana wo ow'omwaka gumu ogenda omutikka ekidomola, nzikirize nti ate gwe wava wali embwa weeyotera n'ogenda gonja waakalira. Kwegamba mbuuza ennyumba ya Kibalama yakaddiwa Kyagulanyi amaze okutwala, wabula naawe wayogedde olowooza oyogedde magezi. Oba bonna busiru. NUP ey'omwaka ogumu eve ku nsonga z'eggwanga ez'awamu egende ezimbireko Kibalama. Kibalama bwe bamuzimbira nange banzimbire, ffenna batuzimbire. Neddala mbu simanyi alinnya bodaboda bwe yali awa Kyagulanyi ekibiina yamuwerako emmotoka nti emmotoka gye mwamusanga nayo mwagitwala. Ekibiina yali akikozesa ki emyaka 16? Yali akikozesa ki? Bwe kiba kyakulyamu buli ze yakiryamu yaziteekawa. Siba abantu batidde bannange anti yali badde agenda nno waakiri n'abigamba Secretariat. Naye mpulira munnange olubuto lunnumya, omwana yayogedde bubi. Naye lwaki tebayamba Kibalama? Bane bwe muyamba Kibalama nange munnyambe. Ate oba ekibiina kyali kyamaanyi nnyo ng'era kikola omulimu mulungi nnyo. Kati nannyini kyemugamba enzigi z'ennyumba yazimuweramu oba amaka ga Kibalama NUP yagatwala ne bagafuula ekitebe ky'ekibiina, ye n'asula mu kiyungu. Kanka Capital mujja kulya ssente, simanyi Kanka Capital, simanyi Capital, simanyi biki. Kanka bw'otaweerwa okuta ebigere bya guti ogwana sipolo kati mumugireyo kano akantu mukamuwe. Ennyumba ya Kibalama yeerimu ekitebe nti Kibalama okumanya nga Bobi Wine mubi nnyo ne Rubongoya babi nnyo batwala ekibiina ne batwala n'amaka g'omusajja ne bagateekamu ekitebe, omusajja asula mu kiyungu. Emyaka 16 gye yafuga ekibiina yakijjamu ki? Mulyoke mukwate omwana omuto NUP mumutikka ekidomola. Kanka olina amagezi mu mutwe. Mbuno omusajja namusasulira bbiya ago mawulire. Ali yamugamba anywe bbiya nga talina ssente. Ate alina 10 tafumita lindazi. Olwo limba ani yalukuba? Lwaki afumita erindazi nga talina 10? Ebindazi byedda omuzze ku bino ebyammwe bino ebyobuveera. Okwata bulungi nnyo oluwaji lw'eggaali
nosembezaayo eno bwoti okola bwoti nononyamu eddungi ng'olina 10 tofumita mulindaazi nga tolina 10 olyoka ofumita erisooka ofumita eryokubiri ofumita eryokusatu ne bakuteera mu lulagala awo ng'olina ebisatu byo so atalina kikumita fumita lindaazi. Kaakati mbuuza lwaki yanywa bbiya nga talina ssente mukwate kibalama kibalama ekimubonyaabonya musajja mukulu si mwesigwa. Musajja mukulu si mwesigwa yalema okuyimirira ku magulu ga 2 nadde eno neeno kati yeyenkenku gyasengejja. His Excellency yamugamba lwe tujja mu kooti n'amugamba yimira ku magulu lugongo omusajja omukulu oyogera amazima ge gagenda okufuula ow'eddembe. N'agamba ate nga ne ziri nzaagala. N'amugamba kale. His Excellency n'agamba omusajja ngambye bamuggyemu enjala bamukubye ne bamugjamu olwala. Kibalama n'ayimira mu vidiyo nga ye yabigambye oli n'ayimira mu kamera n'agamba oyo Kyagulanyi alimba kale luno olwala ddo ndowooza lulabye lwavaamu. Nali nsamba omupiira obanga ndi mu P7 awo n'ensamba ejjinja olwala ne luvaamu n'amwokesa. Aweni NRM ne kyetandika naye bannange Bobi Wine omwana alimba n'alyoka alimba mbuno Kibalama aba bamuggyemu olwala olwavaamu mu P5 n'atwokesa. Kati Kibalama ye yenkenku gy'osengejja ate tonnaba n'ekiyungu ojja kukitunda. Bw'oba olina ekiyungu oli bulungi nnyo n'ekiyungu ojja kukitunda olimba bakutwale wa ebunagana bakugatte ku bakongo. Amazima gokka ge gaali galina okufuula ow'eddembe. Ati oyagala kitwale DP eriwali bweti erengejja Mawu yafwa bannange temubanga lwe mwaziika olanya mwaziika Mawu kubanga olanya omukazi yagamba mbuno olanya bamulabako erimbu ng'atambula naye Mawu ye talabikako. Mawu yafwa DP awo kati tusobola okukwata mu DP mbusimanyi omusajja mumuleka mutya nga tasobola kunywa bbiya nga mwe muli mu buwumbi mu palamenti ze bwe mulina obuyitirivu ennyo. Kwegamba Kayemba Solo yabonaabonera Kibalama ekibiina ye kiramu emyaka 16 Solo tannaba kukiryamu mwezi guwera gumu ate yamuweezize naye mmwe bannange kankaka n'ekitiibwa kyembadde nkuwa kankaka kyonna kigenze either oyina ekizibu tukufunire asipolo diwamingi kati omanyi olubuto bwe luvaamu ekizibu omutwe gufuna pulobulemu. Kwegamba ensonga z'ekibiina eky'eggwanga yonna tukijjeyo tukiteeke ku Kibalama. Teyazaala banaye bwe muzimbira Kibalama n'Afande Katongole mu muzimbire bwe muzimbira Kibalama nange munzimbire buli omu yeeyogereko. Njagala ndabe ekibiina kya NUP nga kizimbira Kibalama bwe mumala eya Kibalama nga mukkirire egundi ebuwama. Saagala mugambe nti nno temumanyiiwo tuka ebuwama ku stage yenna gw'osanga mugambe ngenda wa Afande Katongole gute wemenya gamba Afande Katongole oba taata wiri totawaana kati oba otuuse oba kiro saawa 7 oba 9 oba toyina ssente oba enjala ekuluma gweddi ekyokulya bagamba Afande Katongole ajja oba ku dduuka oba ku woteeri kasotuka ebuwama mugende muzimbe eyiye awo ndyoke ensirike. Naye okuzimbira Kibalama yamala n'ekibiina emyaka 16 nga tamanyi kyakugikola yakituwa tekiina yadde 10 yakituwa tekiina yadde MP. Tukyabonaabona tuwangudde tulwanirira ntebe ate tuve ku ntebe tuzimbire Kibalama naye kanka koyina amagezi mu mutwe ezo ze walidde leero walidde endala zikwokesezza ate tujja bagamba kazitamugezaako okwesuula eddalo. Mbuno simanya alinnya boda ye yani atalinnya boda mbuno simanya ine suuti emufe tumugulire suuti yebane kwegamba Kyagulanyi ye azimbye amaze funa NUP ye muzimbidde tebamujjanjaba maama gwe gwasoose okuwala bulijjo ani amujjanjaba fani atujjanjaba. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lwa leero Mukama tugenda mu kigambo kyo mukwano okusaba okukosomesa eyigirize batabani bo ne bawala bo bano mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna. Mukama twagala okumanya lwaki tulina okusaba ennyo okujjako Museveni lwaki tulina okukola ennyo okujjako Museveni
kitugenda okusoma olwaleero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Olwaleero nabadde nzize nga ngenda kusoma Luzungu lwokka naye ate obudde bugenze nsigaze dakika 15 kati awo Oluzungu ate luba lusaana obudde bungi nnyo. Kati nkyajja kusooka mu byawandiikibwa nsooke nsoma Oluzungu muleke mutegeere nti ate ku Luzungu nze nsinga Baale Francis mu Luzungu. Kakati wulira omutwe gw'olwaleero twagala kusoma lwaki tulina okukola ennyo buli lwe tuddireeyinga senga Museveni twamuggyako emyezi 3 emabega oba mu January oyo omukumi w'omusinga senga waali. Naye olwokuba Museveni ali mu ntebe owe11 yaweze kakati ate bakyali bangi ab'okufwa. Olwaleero ndabye accident Hoima leero emizimu egisaddaka giri Hoima jo gyasoose ne gisaddaka abali kwokada bali bana bakola internship mu bibira babadde ba forestry bonna emmotoka yabasaabadde dereva ye nadduka bana abaana bana bonna tebavuddeko. Kati olwaleero kumakya emmotoka ziweeseganye lukululana ne zikutukamu ebitundutundu abantu 7 bonna ne bafa Hoima mwoyo omwana abo senga weebali senga Museveni yavaako. Tulina okukola ennyo okuggyako Museveni buli lunaku olukyanga Museveni ali ku ntebe tugenda dukolerera emyaka 40 ekiwonvu gye tuba tugudde. Kati Museveni bw'aba tufugidde emyaka 36 ng'olunaku lumu lwenkanankana emyaka 50 damage gy'abakoze olunaku muteeberezeemu Uganda erivadde mu matigga mweri erivadde mu matigga wabula ffenna Museveni yatuteeka kugundize wano buli omu amunyigira wano naye yanyize Filbert lwakuba Filbert alina omutwe munene yasigadde ayimiridde naye nga bamunyize. Wulira olunaku lwakya mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula y'e16 ngenda kusomako olunyiriri ngenda kwogera ku lunyiriri olw'10 ngenda kwogera ku lunyiriri olw'13 n'olw'14 wano nga Mukama alagira Samwiri kabona agenda afukeko amafuta ku Dawudi era Bayibuli egamba n'agenda bw'ona osoma okuva eri ku gundi esooka ku lunyiriri olusooka mbuuse bingi nnyo naye olunyiriri olw'13 amufukako amafuta naye Bayibuli egamba bw'eti bw'amala omufukako amafuta omwoyo wa Mukama nakka ku Dawudi. Awo omwoyo wa Mukama ow'amaanyi ow'amagezi ow'okuganja n'ayiika ku Dawudi immediately ku lunyiriri oluddako olw'14 Bayibuli egamba bw'eti awo omuzimu omubi ate nga nagwo okuva eri Katonda ye yagusindika kubanga tayinza kukuleka awo n'alipuresinga omwoyo gwa Katonda we gwava omwoyo omubi ne gugwa ku Sawulo. Sawulo bye yaddamu okukola awo byonna genda obirabe nga buli lwalowooza alowooza kutta nga buli lwalowooza buli gwatunulira awulira ayagala kutta talina nsonga naye awulira ayagala kutta yensonga lwaki tulina okuggyako Museveni tulina okusaba ennyo kubanga ekimu ku mpagi ezikutte Museveni eri spiritual bulogo nti ye ali ku extent yakuyonkambwa. Kakati naffe kati tulina okusaba ennyo essaala ez'enkanankana n'omuntu ayonsa embwa. Tulina okubeera mu ssaala enzibu ennyo ey'enkanankana n'omuntu okuyonka endiga. Museveni bw'aba ali ku ky'obuyinza akola ekintu kyonna nabagamba olunaku lumu mujja kulaba omulalu mu Kampala mugambe naye bannange abantu bafaanagana oba yono Lwentalo bannange nawulirako mbu waliwo omwana bamuyita Lwentalo mbuno omwana wa Museveni tabanga omwana yagwa eddalu nga Museveni abayitamu ali Bukunya kiki bamugambye yita mu Kampala Bukunya alyoka ayitamu Bukunya mugambe bannange ekiralu kyafaanana Museveni kumba atemye Museveni asobola okutambula obwerere Bukunya emisana n'ayita mu Kampala wakati ne bamugamba genda omaleyo enguudo yita ku Namirembe Road ogende ku muzikiti gw'Abayisiraamu gundi wa Bakuli okkirire mu kagundi ako okomewo ku muzikiti
ojja okwate nga agenda Gaddafi road totuka ku Gaddafi weta okirire kwata gundi Martin road yawo kakati genda okwate Kyagwe road yambuka botuka bwali ku Equatorio kwata ani William genda ku kakati yambuka ku Ruumu genda omaleyo kunna Batanzi kikaawo yambuke ku Kampala road kiriro ogende ku Kitigumu house yambukirawo ku WBS jangu ku Parliament byonna jja bikola olunaku lumu ng'ate talina wa security bamugambye genda weka Museveni ajja kukikola wabula ffe tugamba bannange tusabe bannange tusibe zigenda okwera ssaawa nnya n'ogamba ne bannange enjala ate yongeeruma wakiri bampe ebindaazi nga mpulira ekinyoola ye yayonsa embwa wabula gwe essaawa nnyo kitadde buli gyenjala eruma bweti naye kasitera waliyo abasabye nedda Museveni bw'aba ayonka embwa ayonka eyiyo neyange ayonka ku lulwo ne ku lwange ne ku lwono kati buli omu olina kusaba lulwo kubanga ye yakuyonkera embwa gwe wali giyonse ye yagiyonka omuzimu omubi ne guva eri Katonda ne gujja ne gukwata gundi ne gupossessinga kati n'abeera demon possessed soul the king ng'ali ku ntebe y'okulamula eggwanga naye ng'aliko omuzimu omubi awo wennyini kaakati ng'ekituyamba nabagamba Kagame yagamba bw'ati Kagame bwe yatuuka yagamba tetudda mu gamba mbu ani yase Rwigema tetudda mu biki oba biki twanguwe tutuuke Kigali kyokka kati twekwanye twanguwe tuyingire Kigali senga tuba twagala otherwise tugenda kufa tugwewo n'abantu bagenda kufa bagwewo nga bali mu kwetema Kalisa ne Bujingo bali mu kwetema naye nange Munyarwanda gwe gwandika gwe Munyarwanda gwe gwandika ne beetema nkugambye era n'omala obasanga nga bali babiri dduka bw'obasanga ne basisinkanako babiri dduka ejjambi ejja kuyita egenda esooka ekwate gwe nga tennakwata Kalisa ne Kalisa akomyewo ekwate gwe nga tennakwata Bujingo abo Abanyarwanda beetema buli we basisinkana mwenno musaaga nze nali kuleka Victoria awo ekibiina kya Concern ne World Vision nga buli mulambo oba gwa nusu oba 13 oba 12 gwali gwammeka 7 ndowooza ng'omuntu omu aleeta emirambo ne baziika ne bamuwandiika nti naleese guno ng'ennyanja ejjudde bweti ne balekerawo okulya ebyennyanja fe abaana ne tulyoka tulya ebyennyanja mama natugamba mujjeko esefulya zammwe n'ebikopo byammwe n'ensowaani zammwe ng'ebyaffe tubisuza mu muti waggulu tubiteeka mu kakutiya ne tubiteeka waggulu ku muti ate embwa ebitwale ng'eye muzeeyi akanya kutugulira byannyanja n'ekyoto kyaffe twakiteeka eri mugende muli abantu bammwe koffe kale oba tubalya tubalye olumala nga tubipakira mu kakutiya nga tubisiba waggulu mu muti mbuno tetulya byannyanja nga lwaki tetulya byannyanja muno olw'okuba Abanyarwanda ffe twabirya tata ye nagamba va ku baana wamma balye mama nagamba era awo sikwe kutandika nonno okunaabako ebyennyanja bwe mumala obbira tonsembera gala awo tulyoka tunaaba ewaka kubanga mama tumusembereza ebyennyanja by'Abanyarwanda ffe twabirya oba nabalya nange mbalye ekongo nga babalidde ekongo bali Abanyarwanda okufa obufinze nabalira mu byennyanja katogo wamma wulira ensonga lwaki tulina okugoba Museveni mu buyinza buli lunaku lwabeerawo aliko omuzimu omubi kubanga omwoyo mutukuvu yamuvaako omwoyo mutukuvu agenda wa Dawudi bawanyisiganyiriza mu kkubo oba yali rawundi about y'ebusega ng'omwoyo mutukuvu akola bw'ati agenda Masaka Road mwoyo mutukuvu n'agenda wama Masaka Road Gomba Kanyonyi Gomba Masaka Road Buwama Road n'omwoyo omubi naye n'ayita ku rawundi about awo oba yakwata sigenda kwogera kitundu n'asibira ku Sawulo addimu Sawulo nga buli gwatunula yagala mutta
yagambako n'omwana we naye kyana gwe ina magezi mu mutwe nje nkutte kyana gwe nje nkutte toyina magezi tomanyi nti nene entebe ndi mukulwana kugikulekera oswaza obusiru bwa nnyoko genda yo bisomo jja biraba oswaziza n'ennyoko oli wano toyina magezi ndi mukukunoonyeza ntebe ate olyawo ogamba mbuno biki mbulwabogo yagambye agenda kutta mutabani wa Museveni mbuno yize standby generator bye babona ti nibyo bagamba nandibadde mbabuulira naye waliwo ekiri awantu awo mujja kuwulira tujja kuba tusanyuka nga bo bali mufuuba ebyo byemmanyi byebingi nyina meeting ze sibaleetera waliwo ayagala okutta Museveni ate nga amwesiga ali wano bwati munne nnyo amusula wano ate waliwo ayagala okutta Janet ate nga naye amusula wano kati oba Janet asula nani nange simanyi oba Museveni asula nani nange simanyi mutabani wa Museveni bwa mtu agamba ne yono taata nga aludde mu ntebe oba musale ate ne Museveni agamba ne kino ekyana kyenjirira entebe nga kitamivu oba nkisale awo bajja kwesala ebyo byempulira bye bingi akuba si byonna nti nombijjayo waliwo byendekayo bituke waliwo lwe babiteesa nempulira nga nsanyuse nengamba naye Mukama leka kibeerewo enkya waliwo neyasavaivinga recently ennaku ezo waliwo eyasavaivinga mumanyi mwenna omusaaga mwe musaaga ekiri awo bonna balwanira obuyinza nabo naye bonna tekuli agenda butwala mbuno ne lwabwogo ideology mbuna bwagala kale gwe lwabwogo kankubuulire okutufuga Moses ali atufuga oba atulya n'atulya gwe lwabwogo okutufuga Moses ali atufuga sha wakili nadduli tatufuga 90 pwa sandalizer nadduli atufuga naye gwe tojja tufuga ng'ofuga ni gwe lwabwogo mbo ideology wulira bw'ogenda mu ssuula ya 19 Bayibuli egamba bweti essuula ya 19 olunyiriri olw'omwenda n'olw'10 awo omuzimu omubi ne gujja ku Sawulo wulira Mukama bwe yali ateekateeka Dawudi yasooka n'amuleetako mu gavumenti nejja akola mu gavumenti awo kumpi ne Sawulo yali mukubi wa nnanga era ng'ayambayambako awo n'akuba ennanga omuzimu omubi ne guva ku Dawudi ku Sawulo era nga bwegumukwatanga gyakuba banange situka tutambule embeera emalamu amaanyi si bwe bakula bwe bati awo nga Sawulo atereeramu naye omuntu ali mu kumuyamba Sawulo tamanyi nti Dawudi amuyamba genda osome Bayibuli ojja bisangawo oluyimba lwe lutaliiwo bw'otalusangawo togamba mbuno nakokeseza kuba ojja genda oyogerera nga no Bayibuli egamba awo nakuba situka tutambule olugendo luwanvu naye temupowa tugende oluyimba si lwero lwe mwayimbewo olulwo kati wamawulira ali mu kumutaasa amuggyako omuzimu omubi bambi omusajja yo olwamulaba n'agamba ne leero ke musanze atudde wano ku nnanga Bayibuli egamba yali atudde ku nnanga ye nga ne Sawulo akutte effumu lye mu ngalo ze nga ne Dawudi akuba ennanga n'engalo ze Bayibuli bwetyo bwegamba n'agamba kati kamukufumitira effumu likwate n'ekisenge n'agalula n'alyoka amufumita effumu Dawudi nakka nelikwata kawuma n'afuwa Dawudi n'atema Bayibuli egamba kulu Dawudi n'atema ey'oluzungu yesingo kiggumiza n'alya ewa Sawulo n'agamba wamma nno kakati kirabika tugenze wali gonja waakalira olaba ono omwana awona amuno nti seefu ati olwo awe yategerera nti kakati kiwedde yakolako atempti z'okumutta ne zigaana kiki ekimukozesa omwoyo omubi gukukwata notto gumukwata kati tulina okusaba ennyo okuggyako Museveni naye buli lwanaabeera mu ekyo ekifo ng'aliko omuzimu omubi mugenda kukaaba
tuyina okuba nga tuyina kye tukola ate nga bwe tusaba okulaba nga tumuggyako ekiro kya leero abakuŋŋaanye mu lubiri mwatukoze bubi kale bwe mwandibaleete mulina we mulaga mwalisose ne mutuula awo ne musooka ne mupozingako awo ne muwulira ekiva ku commanding center ne bannange nabadde ntandika okugira RO mubuuze RO kiki nageza okuwulira ng'ate bagenzi kati banaye singa mumanyi ekiri e Uganda singa embuto eziri e Uganda ozimanyi senga twatuuse Museveni yababuuziza abo bwe batandika ku lunaku olusooka mumbuulire mubakola kinga buli omu atunula ku munne Museveni agamba kati eddagala ly'embawa tebiddamu kubaawo ate ne bagamba tumekinge sure nti enkomerero ya guno omwaka either nga afudde oba nga ali bubi nnyo nga tasobola kusituka ku ndiri nze njabbe bagambanga bwe nabiwulidde era bwe bitu bwe nabiwulidde mbabuulidde omuzimu omubi oguli ku Museveni ogumuyonkesa embwa waliwo omwe yabuuza simanyi Museveni yayonse embwa ya Janet bamugambye mbwa ya ku street si ya Janet eya Janet tebagibala babalamba mbwa ya ku street omuzimu omubi gumuyonkesa embwa nga yalabira ddala nti eyo ye solution ey'okutwala obuyinza bamugamba ndiga yokka yamala okuyonka endiga ne bamugamba kati n'embwa nagamba yeye bwana amaliriza embwa nti emmese ate gundi azirina ani musenero ayina emmese emu ya bukadde 24 muli awo musaaga wanu mmese bajja muletera kwezi asooka yonke kwezi bamugambe senzungu twagala emmese mmende kati awalyoka anoonye emmese mmende simanyi wawaana agijja Museveni aliko omuzimu omubi n'ebintu byakola emizimu gye gimukozesa ebintu ebyo akola ebintu nemwewunya waliwo omuntu abuuza bannange naye mmwe meeting ezo zemutuleetera buli ssaawa zi security alert ezitaggwa n'ezimu tetusobola kubanga Abdulaziz atuuka n'akowa ne yeebakamu naye muntu olunaku batuuza meeting nga 10 naye nga tewali kirungi kye baali bateeseza bwe kibaayo mbuulira bye bateesa mu public bye mumanyi bye musasulira parliament mpaayo ebintu 3 bye bateesa mu parliament nga bikuyamba bwe bibaayo ebya meeting ziri ez'omu state house zonna zembaleetera bifu gwe mbulirayo kye bateesa wano mu parliament ne kiyitamu nga kiwa kifunamu bwe kibaayo bye bateeseza mu open gundi mwenna bye mumanyi bamanyi olumu n'okubiteekako ani alonze tugikwatako ani oyo mama Mabira agambye atya tugikwateko ate Nabira Nagga yali wa mulwadde ate Nantaba teyazze gwe mpaayo kye baali bateeseza mu open gundi nga kikuyamba kimpe kati bwe kibanga kino ekya parliament tewaliyo kyali kikuyambye ate bye bateeseza mu nzikiza gy'otali kwagamba nze musiru abireeta naye ababiteesa bemujulira nze ekirungi nange bwe mba mbyogera ngamba bo erwali bagambye kati ekyokugema abaana bakitusuuza kati ate bannayo batukole tutya nti akati tugema ab'embuto buli ow'olubuto ojja kutwalanga omusajja n'omukazi mwenna babageme bamala okubagema mbuno covid okukwata ku bamulerwa bonna yabajjawo todduke wa mulerwa kati solution private ate private temugenda mu doctors clinic mbabuulira kubanga ojja kubeera mbuno oyina ziriyalo zo oyina sente zo you go to doctors clinic you know I've called Madam Misha Kabanda bagenda kukuba ebintu ojja bitegeera sirimu temuta wanagenda mu doctors clinic I repeat mukama nkwebaza olunaku lw'olwaliro n'olw'ekigambo kyo mukama taata Museveni aliko omwoyo omubi omuzimu omubi aliko omuzimu asaana okuva ku ntebe olwaleero akawungeezi kano mukama kubanga buli gwatunuulira tamutte mukama okumanya Museveni atta n'aba UPDF naye tebakimanyi mukama okumanya Museveni atta buli gwasanze Museveni atta yatta ne mukazi we
mukama ate Museveni alina n'olukalala olulala lw'abantu bayagala okutta abamu be bamukuuma abalala be bamuwa emmere naye mukama tukwebaza gwe yasomoseza Stephen mukama wasomoseza Stephen n'agenda tukwebaza olw'obulamu bwa Stephen wamma gwe wenna ng'oli eyo gwe tokaayana bw'otubba ofuna ekizibu kyonna ng'oli ku ttiimu eya RO oli wagumu ekya Stephen kikuwa ekyokuyiga nti omukama ayinza okukuggyayo ng'akozesa abasajja be ab'amaanyi n'akuggyayo n'ofuluma talina kyajja bakola Museveni mu linnya lya Yesu naye mmwe mwenna abanaakola naye ajja batta nalabye majambere babitwale babimpe ebyo byamajambere babimpe ettaka balitwala eryo balimpe nze nja litwala mukama asisinkana abanyigirizibwa sisinkana abantu mukama ab'emitima egyennyise abataliiko ayamba kuba gwe basigazza obayambe mu linnya lya Yesu amiina gwaleyo gamba nti ayi mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amen. Katonda omulungi ow'ekisa bampera omukisa tusisinkane enkya ssaawa ze zimu Katonda nga bw'ali omulamu tujja kubeerawo mukama abankuumire abakwate ne ku mukono nga bwe yakwata ku famire ya Luti n'agifulumya omuliro mukama akuyise w'otasobola kuyita in Jesus' name amen. Katonda omulungi ow'ekisa bampera omukisa era abanjagalire sigadde nze SPC Muwire Bible and Politics I sign out.